nga entambula ey'obwannannyini n'ey'olukale emaze okuyimirizibwa mu Uganda, abakozi bangi bawalirizibwa okusigala ewaka okusobola okugondera ebiragiro bino ebyali biyisiddwa omukulembeze w'eggwanga. Wabula okusinziira ku Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni, waliwo abakozi nga bo ebiragiro bino tebyalina kubakosa. Mu bano mwe muli ab'amagye, poliisi, ab'ebyamakomera n'abo bonna abakola mu zibbanka. Nga tuwayamu n'omukwanyaganya wa Human Rights Network for Journalists, Robert Sempala, asabye bannamawulire okwewala okufulumya amawulire agasamaza abantu naddala nga tukyali mu kaseera kano. Tubasaba basigale nga tebateekamu okusavuwaza mu mawulire gano n'okwetegereza okulanga kye bawa abantu kye kituufu kyennyini si byangu. Kuba abantu bagoberera nnyo kati emikutu gy'amawulire ofuna okumanyisibwa ku bikwata ku kirwadde kino kuba ekyabalukawo. Kati amawulire singa tegakola kimala gajja kuba gasudde abantu mu nnyanga. Sempala asinzidde wano n'akkiriziganya n'ekyemikutu gy'amawulire egisinga omuli zi radio, telefayina n'empapula z'amawulire okuba nti beesigame nnyo mu kusaka amawulire agakwata ku coronavirus. Amawulire gonna mu nsi yonna kati gatunuulidde nnyo okulwanyisa kirwadde kino kinnamutta. Ne mu Uganda tusuubira nti kituufu okuwaayo obudde obw'enkizo, obudde obwenkanamu okulaba nga ekirwadde kino abantu bakifunako okumanya, bafuna okusomesebwa ne beetaba mu kaweefube okukirwanyisa. Ono era bw'atyo ayoleseza obutali bumativu bwe ne bakuumaddembe abalemereddwa okuba mu mbuga awo bonna abatulugunya bannamawulire. Okusinziira ku Robert, bannamawulire 10 okuva mu bitundu eby'enjawulo mu ggwanga bazze batulugunyizibwa okuva kafyu bwe yayisibwawo. Ekyennaku kiri nti omuntu omu yekka eyakakwatibwa oba okuvunaanibwa ng'abasikadde bo babalese balya butaala. Kuliko abaana bava mu bitundu by'Emukono, Apache ewali abantu 2, Ekibogo wawe omunnamawulire waffe omu, ne wano mu kibuga Kampala bannamawulire bangi. Ekibi nti omu yekka ye yakakwatibwa, osi omu Ekisoga mu bitundu by'Emukono eyakwatibwa olw'okuba munnamawulire waffe omu akola n'omukutu ogwa Vision Group. Bonna balabe nga tufuna obwenkanya ku bannamawulire bano. Bannamawulire bakoze omulimu munene nnyo era beetaaga okuyambibwa osigala nga bakola omulimu gwabwe nga tebakolera mu kutya ate nga batuusako ebikolwa bavunaanibwa mu ngeri ey'olukale etegeerekeko obulungi. Omukwanaganya wa HRNJ ono bw'ati asiimye ekya gavumenti okujjukira emikutu gy'amawulire nga bakola bajeti yaabwe ey'okulwanyisa ekirwadde kino ekya coronavirus era bw'atyo n'abasaba obutabasosola bwe kituuka ku kugaba ensimbi zino. Tuwakanya ekyokulondayo emikutu egimu ne gitwalibwa nga gisuusuutibbwa nti gyo gifune mu nsimbi zino, emirala girekebwe gyefeeko gyokka. Emirimu mingi giyimiridde, kitegeeza abakoba b'amawulire abangi tebakyasobola na kukola stories zaabwe kugaa nti kubajja basasula, kyetaagawo ssente okubayimirizaawo. Obudde bwe bawaayo eri gavumenti bungi nnyo. Kutugeza pulezidenti ng'ayogera oba ministries ez'enjawulo oba KCC bateekako ebintu bino butereevu nga tebisasuliddwa nsimbi. Kitegeeza nti bafiirwa obudde mwe bali kubidde ebirango by'abakasitoma oba n'okuzanya programu eziri sponsored zisobola okufuna ssente. So ssente zino zisuubira nti zisobola okubayambako okweddaabulula oba okwezza engulu. Kyetaaga zituuke buli muntu asobola obutaba mu mikutu gy'amawulire maanyi okubalaga nti balina emirimu gye bakola egisiimibwa, buli muntu afuneko ku ssente zino. Era kijja kuba kibi nnyo, kijja na kulemesa kaweefube ono singa emikutu gitandika okusosolwa ku mutendera guno, kino kyetaaga okufuna ssente, kino kyetaaga kufuna. Joshua Mitala, Crown Nawari, Record TV.